Ntunulira NRM manya nti obwongo talina kubanga musonyiwa okukibagamba nze kankiproving omukulu mukama waabwe yayima ku radio naga nti bw'obeera mu parliament kati singaga bwe tutumye Achieve bw'obeera mu parliament ogenda nga Kyankwanzi bw'ova Kyankwanzi n'oyita mu State House ne bakubuulira ky'onookola mu parliament. Mu parliament weebake olinde gavumenti gundi akuzuukuse ovootinge kiri kye wawuliddewa kakati n'obuuza omugaso gwa parliament kyeki naye nalaba bakuba mu ngalo ne mbuusabuusa oba ndiddayo okugamba nti neegomba NRM kubanga okuba otya muntu mu ngalo nga bakugambye nti ogenda kuba kisirusiru mu parliament olinde kuvootinga bye baayogedde opposition ne bwayogera ebigambo ebyavudde wa Katonda tobiwuliriza tobitegeera weebase ovootinga buki era muteebereze wano ennaku ntono ennyo eziweese Dani Mulika yategezezza nti buli muntu wenaale mu musiru tewali buzibu. Oweekitiibwa Dani Mulika yali Katikkiro wa Buganda. Ebigambo byeyogedde yabyogedde ng'omuntu so singa Buganda. Kakati ekyagobya Dani Mulika mu okubwa Katikkiro byali ensonga bbiri: obusosoze bw'amawanga, entalo mu Buganda y'omu ku bafirigitinga nga baagala okuwamba Kabaka abayisanga mulaba ndowooza Katikkiro Mayiga bwe yeeyisa katono n'emyaka gye n'ekiwalaata gye n'obukulu bwe. Okimanyi bulungi nti Oweekitiibwa Dani Mulika obadde ng'osponsalinga groups okukwata Katikkiro muvuma wampaako ssente ng'oyita mu musajja gwe bayita Issa nga sitegedde nti olina magezi ku nsonga ezaabwawo. Naye njagala kutegeeza nti omukungu Dani Mulika ne famire yo temuliddamu kubeera bakatikkiro mu Buganda. Amagezi go n'okutegeera gwo kufaanana ng'omwana omuto yeepamidde. Emyaka gyo 7 wagiswazizza. Ekiwalaata eky'obwavu obutaba na magezi si ffe twakugamba nga weebake ku buwala obuto, weebakanga ku buwala obuto mu ofiisi yo, wakwatiranga abakazi amabeere mu ofiisi yo. Kabaka kiyagobera. Okay. Ndowooza omwami ono kisa kya Mukama, kisa kya Maria, kisa kya Mukama ayongedde okuprovinga point y'Oweekitiibwa Katikkiro Dani Mulika nti aba NRM basiru. Nkiddemu ono omwami ebigambo byakozesezza ng'ayanukula omuntu atamugambye ekigambo direct amaze already okuprovinga ebigambo by'omuntu gwa respondingako nti ebigambo by'oli bituufu nti abantu ba NRM basiru. Ntandise bwe ntyo nno nga sirina kuvoola kwonna kwe njagadde kusongamu muntu Ssekinoomu ne ngenda kutemeratemera ensonga tuzuule obusiru bwe yabadde ayogerako obuli mu bantu bano abamu abawagira NRM and of course living example mu nsonga zino yoyo mwami kisa kya Mukama. Abamujjukira obulungi omwami ono yakunamirako Obuganda n'ezimu ku mbeera nga bwe tugenda okuzitambuza okulaga ensonga bwe ziri oba olyawo omanyi biki ebifa embuga. Oweekitiibwa Katikkiro Dani Mulika ebigambo yabyogedde era mu bingi bye yayogedde ku mukolo gwe yabaddeko mwe mwabadde n'okukakasa eggwanga nti singa Uganda ebadde etambulira ku nkola y'amateeka General Muhoozi Kainerugaba CDF yalibadde ali mabega wa Mitayimbwa, Sinakindi yalibadde yagobwa dda ku bwa CDF w'eggwanga nga twafuna dda omuduumizi w'amagye omulala. Ensonga ze n'azimenya era n'azituwa. Bwe tunaayita mu nsonga z'Oweekitiibwa Katikkiro Dani Mulika naawe kennyini n'okakasa nti maybe obukadde magezi nga ne mu buto wazaalibwa nago era n'okula n'amagezi go so ng'ate waliyo n'abakadde abasiru lwa nsonga kuva mu buto mpaka mu buvubuka kutuuka myaka gya bukadde ng'amagezi gabagwa kkono. Ntandise bwe ntyo nga nkukubira tooki. Kakati ekitongole ki Internal Affairs kyavaayo dda ne kirambika munnayuganda omutuufu yaani era okubeera munnayuganda owa ddala kiki ekikakasa nti oli munnayuganda ekyokubeera nga maamawo oba taatawo
babazaala era ne babaziika wali kimala okonfaminga nti oli Munnayuganda oba osobola okubeera omugwira mu ggwanga lyattu Uganda naye nga mwe bakuzaalidde era nga ne bakadde bo mwe babaziise. Ebibuuzo bino byonna biddiddwamu okusinziira Katambi ke tuwanudde ku mitimbagano era nga minisitule eno ey'ensonga z'omunda mu ggwanga evunaanyizibwa ku nsonga sofa eziri mu ggwanga olwaleero ezitwogeza obwama n'ebisongovu, ensonga ezaakulemberwa wakati wa palamenti okusuula omukulu amanyiddwa nga vice chancellor owa Victoria University Dr. Lawrence Muganga, okosaako ne narratives endala zonna ezitambulidde ku tribalism wamu n'omwami Frank Gashumba. Abantu bangi bawadde opinions zaabwe oba endowooza zaabwe ku butya oba oliawo ensonga ya dual citizenship gye yali badde ekwatwamu, era bangi batuuse ku conclusion nga bakakasa nti etteeka lyalabira wala. Tugenda kuwa emboozi mu bunyuvu bwayo and of course n'ensonga engeri abantu ab'enjawulo gye bazisengeseemu. Kakati ye David Lewis Lubongoya ayongedde okakasa nti tewali Bannayuganda kye babanja Mwami Kyagulanyi. Teri. David Lewis Lubongoya agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu gwe yagukola yagutuukiriza way back nga tannaba na kuyingira byabufuzi byegwanyiza ntebe ya ggwanga ey'obwa pulezidenti. Agamba n'omulimu ogusembyeyo ogusembeddeyo ddala alina kye yakola mu kibuga wakati. Bannayuganda abaalina okumaliriza omulimu ye gwatandise oba gwazaasiga mu bbo bamutunuulira kyamuli mpozi kujjayo masimu kutandika kumurekodinga na kumuyimbira nnyimba so si kumaliriza mission oba mulimo ogw'okwenunula. Ebigambo bya Lubongoya bangi bibalese ng'oba oli awo beewuunya nga bagamba ekitegeeza bulijjo ffe bagayaavu, ekitegeeza bulijjo abakyomera Mwami Kyagulanyi bakikola Justin butamanya kanzije mbeere nga mbikuwa. Kakati ate ensonga za abeesenza mu ntobazi ng'ekitongole kinnema bwe kyategeeza era bwe kizze kikola okusobola okujja abo beegamba abeesisigaliza mu bifo eby'obulabe eby'obutonde. Kyaddaaki NEMA eyimiriza enteekateeka zino. NEMA egamba nti epoozinzeemu nga bwewa obudde bano abakyali mu ntobazi okwesengula bokka na bokka nti wabula ennaku zeebawadde singa zinaggwako bw'enaabezze tegenda kuwa kadde kwetegula oba kubaako kyofulumya yo yakumenya bumenya okusobola okukuuma entobazi nga zeetongodde oba okukuuma entobazi ezo nga ziri fit. Kakati ekibuuzo ku NEMA General Sali Musale agenze mu maaso n'okubeera nga akazita akawulidde era bw'atyo yeesambaze ebigambo ebibadde bitambula mu butambi obumu nti waliwo hoteri emu eyaviiriddeko abantu b'e Busaabala okumenyebwa amayumba gaabwe agasukka kumpi mu 600. General Sali Musale agamba nti ennyumba eyo emusibwako mbu ye oba hoteri eyo eyalibadde muwala we Natasha agamba nzikiriza nzije nkuwa ensonga za General Sali Musale n'ennyumba eyo tutugirambule era tugiyiseemu wano oba owulire n'akatambi engeri gye kagenze maaso n'okusaturatinga nga koogera ku nju eyo. Baministers abagenda maaso n'okusunsulwa parliament oba kakiiko ka parliament olwaleero bakubye ebirayiro. Engeri gye bakubye ebirayiro omukyala Jessica Lupo nga vice president w'eggwanga lino Uganda olwaleero akikoze akiggadde mpaka katambi ako nkolemu na katono nnyo bwenzija ebigambo n'emboozi tubyogere tutandikirawo akatambi katuzanyire. I, Alupo Jessica Rose Epel, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. President Museveni Alamaso, God bless you.
Thank you for your leadership. May you live long. I, Alupo Jessica Rose Epel, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully gange yenze Nyondo Rosette amanya ze Nyondo Whitney gankola ne Nyondo Gleam tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo okugeza. Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu buli kimu ekigwa mu construction company tukikola bwoba olina kyoyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kale tubanirizaako James's Day okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutugoberera bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda mbadde bwenti up and down ensonga z'eggwanga zibadde zintambuza nsima nnyo nebaza abo bonna abalaba nga mbuza olunaku lumu ennaku bbiri ne mugyayo obusimu bwammwe ne munkwonako ne munteerako akameseji nga mubuuza Vicky oli luddawa kiki ekikutuuseeko nga tokoze abanange nsiimira ddala nange ng'omuntu mbako n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nga sina ngeri gye ŋŋenda kwegabanyamu mirundi mingi ne neewunzika ng'omuntu nnina okusooka either okubabulako olunaku lumu oba bbiri ne mbaako ebirala bye nkwasaganya nga tegatte munnange ate then bwenzira ne tusimbulira awo emirimu ne gisobola okuba nga gyeyongerayo n'obuweereza oba contribution eri eggwanga lyange nayo ne mba nga ngiteekako mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Kale n'olwekyo mbalamusizaako era ne mbabuuzaako ne mbebaza n'emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Osobola okutwegatako ng'osubscribinga ku mukutu guno okufuna latest updates ne latest information. Tuba n'amawulire mangi ate tugakutuusaako wegaggwirawo buli budde buli ssaawa tugafirutalinga ne tukakasa nti tukuwa eggulire nga teririiko nnyo njwanjwa. Afadhali eryo eritulemeredde okufirutalinga ekimala tukugamba nti eggulire lino likyali mu process waliwo ebikyalijjirako oba ne tukugamba nti bino byambu nontantiro nga tumaze okukakasa eggulire eryo ate ne tukomawo ne stories wa updates endala ne tugamba kino kyabadde bwekiti n'ekino kyabadde bwekiti n'ekino kyabadde bwekiti si weewaawo. Yes mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati olwaleero ekiri ku social media buliwo scrollinga y'Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Dan Muliika. Obwakabaka bwa Buganda bwa mukisa nnyo nti bubaddeko ko n'abantu ababadde mu services eza Buganda oba mu bifo ebyenjawulo mu gavumenti y'Emmengo nga ne bwe batuuse okuwummula ebifo ebyo mu gavumenti y'Emmengo abantu bano bakyali bansa era ng'abantu bano bakyasibwamu ekitiibwa okwosaako n'okubeera nga bakyavaamu ebigambo ebigatta ku Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Oweekitiibwa Katikkiro Dan Muliika yabadde ku mukolo ogumu n'ayogera statements ez'enjawulo. Ezimu ku statements ze yasoose okukola eza saturating ennyo mwe mwabadde ebigambo
byayogedde ebiraga nti abo bonna abawagira NRM oba olwaleero buli munnakibiina kya NRM tategeera musiru. Ensonga ze ezifuula bana NRM oba bakyawagira NRM okuba abasiru yazisengese bulungi. Ekyamazima bw'oba ng'otunuulira ebintu nga bwe bigenda maaso mu ggwanga Uganda nga toliimu nnyo kyekubiira, Oweekitiibwa Katikkiro Dan Muliika ebigambo engeri gye yabisengese bimala bumaze okukakasa nti kituufu okuwagira NRM afadhali eyeesonyiyo ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi asinga. Ezimu ku ezo ensonga ze yamenye zaaseetudde ebigere okuva olukiiko oba okuva omukolo kwe yabyogeredde weebyabadde n'abitambuza ebigere n'abitaganjula ng'abyolekeza palamenti. N'akulaga engeri ababaka ba palamenti aba NRM gye baperformingamu oba gye ba exercisingamu duties zaabwe singa babeera nga batudde mu palamenti. Yakunokoleddeyo ebimu ku ebyo ebyokulabirako ffenna bye tuzze tulaba and of course bye tuzze twemulugunyako. Okugeza agamu ku mateeka agasinza okubeera nga ganyigiriza nnyo bannansi nga gaayisibwa mu bukyamu oba gaayisibwa wakati mu bugubi mu kuwakanyizibwa kw'Abannayuganda nga bagamba nti amateeka gano agayita ga bulabe era gagenda tukosa, sinakindi gagenda tunyigiriza ffe nga bannansi. Wabula ababaka ab'oludda oluvuganya oba ababaka abali ku kye tuyita opposition bo ne bavaayo ne bastandinga oba ne bayimirira butereevu n'eddoboozi ly'Abannayuganda abagamba nti kino kye tugenda okuyisa mu palamenti tukisimbire kuli kigenda tunyiga, kigenda tukosa. Kakati ate ddwa oludda oluli ku sayidi eya NRM be yabadde ayogerako ng'abasiru oba abatategeera, ye n'akulaga nti etteeka lino bwe linaaba linaayita erigenda okutunyigiriza, abakulu bano ab'NRM basooka ne bayitibwa ne bagenda ekyankwanzi. Bwe batuuka ekyankwanzi ne bagambibwa bye baagala ababagamba bakole, so si abaabalonda. Bwe bava ekyankwanzi oluusi mbu ne bayitirako ne mu State House era ne baddamu ne babajjukiza nti mulonde oba mukole kye twagala, so si abaabalonda Bannayuganda kye bakola ki kye bakaayaniddeko oba kye baagala musimbeko omulaka. Bwe bayingira palamenti ab'oludda oluvuganya gavumenti babeera basimbire kuuli okusigala nga bakyayimiriridde ku ekyo ekirepresenting omuntu eyabalonda okudda mu palamenti. Bannaffe bano aba NRM bo kye bakola nga bejjayo nga beebaka basumagira, eno sipiika ayogera basumagira, ebiri mu kabinenti bigenda mu maaso bo basumagira. Essaawa ey'okuba akalulu mu palamenti kasita etuuka oba mu kabinenti abakulu bano nga bazuukuka nga bawanika kimu yes. Tebategedde na kutegeera oba motion ekyuseemu ku palamenti oba teyakyuseemu, bo bagenze bayina ekigambo kimu ekyabagambiddwa either ekyankwanzi oba mu State House nti kasita mutuuka answer eri yes. Kakati n'agamba nti abantu bwe bati be bajjako entegeera yaabwe ne bafiidingibwamu entegeera ey'omuntu omu. In fact lubaale w'omulamu mu Buganda w'omulamu bagamba mu Buganda tasamirirwa. So konzirizeeko ebigambo ebyo eby'Oweekitiibwa Katikkiro nga bwe yabyogedde ku nsonga z'aba banna NRM oba oli awo ye be yayise abasiru oba abatategeera. Bwe ntunuulira ow'NRM manya nti obwongo talina kubanga musonyiwa okukibagamba nze kankiproving omukulu mukama waabwe yayima ku rediyo n'aga nti bw'obeera mu palimenti kati singaga bwe tutumye Hakimu bw'obeera mu palimenti ogenda nga Kyankwanzi bw'ova ekyankwanzi n'oyita mu State House ne bakubuulira ky'onookola muki mu palimenti. Mu palimenti weebake olinde gavumenti gundi akuzuukuse ovootinge kiri kye wawuliddewa. Kaakati n'obuuza omugaso gwa palimenti kyeki, naye nalaba bakuba mu ngalo ne mbuusabuusa oba ndiddayo okugamba nti neegomba NRM kubanga okuba otya muntu mu ngalo nga bakugambye nti ogenda kuba kisirusiru mu palimenti. Olinde kuvootinga bye baayogedde eri opposition ne bwayogera ebigambo ebyavudde wa Katonda
tobiwuliriza tobitegeera weebase ovotinga buki era muteebereze wano ennaku ntono ennyo eziweze. Okay. Kati bw'owuliriza ebigambo Dan Mulika ow'ekitiibwa byayogedde teyakomye kwogera bwogezi bigambo bino. In fact Dan Mulika bwe yabadde ku mukolo guno yatunnyonnyodde na butya omukulu aduumira amagye gaffe General Muhoozi Kayini Rugaba gye yali badde emabega w'emitayimbwa olunaku olwaleero. Muzimu ku nsonga ze yamenyeemenye naawa lwaki yali badde ali mabega wa mitayimbwa oba yali badde yagobwa dda nga yalekulira ekifo ekyo. Ensonga ze zino bulijjo ffe bannansi abatayambala masuuti kuyingira palamenti, abataweebwa allowances, abatasasulwa musaala buli mwezi nti nno tugenze kukiikirira oba kutuusa birowoozo by'abantu, naye nga ffe abasinziira obusinziizi ku mikutu egy'amawulire egimu nga gino twogera ebigambo bino exactly bakadde baffe bwe bajja ne babiggumiza oba ne babijjayo ne babitusiigira mu kifaananyi kye twalyambazza ekitiibwa n'owulira nga wavaayo omuntu nga kisa kya Mukama nga saagala kukozesa nange lulimi oba oliawo lutyoboola oba luvuma naye mu Luganda olutuufu bakuyita kuvevenga. N'owulira nga waliyo omuntu omu avuddeyo ng'avevenga, simanyi kigambo kivoola ne saagala ate kulikikanga vola, naye maze kwetonda ne nkulaga nti mu Luganda olutuufu tugamba omuvubuka yavevengedde mu maaso g'omukadde. Ate era ffe ne mu bukulu bwaffe nga mu myaka gyaffe nga tukula tuvubuka twakuzibwa nga tutegeezebwa nga bwe tutateekeddwa kuyisa mu maaso bantu bakulu. Naddala nga omukulu oyo yeeyisa bulungi gye tuli akoba akatugattirako, naddala nga omuntu oyo omukulu yeeyisa bulungi gye tuli. Era naddala ku sayidi ey'abaana ab'obuwala babakuutiranga nti singa olaba omuntu yenna omukulu nga yeeyisa mu ngeri y'ekito gy'oli, immediately loopa oba muwaabire mu bakadde bo. Naddala singa olaba omuntu omukulu atandika okutigaatiga omwana ow'obuwala omuto, oyo omuntu omanya bumanya nti kuva mbuto bwe yali akula yadde mukulu akuza akaddiye, naye amagezi yakula agalesse mabega. Kakati bino bye bigambo by'omukulu kisa kya Mukama eyavaayo olunaku lumu n'atuwenjulira ekkukunyu ly'ebbina n'aliraga eggwanga nga tasosodde baani abanaalaba vidiyo ze, baani abanaatunula ku screens ez'enjawulo, mulimu abato mulimu abakulu. Tafudde ku mawanga na neeyisa oba mpisa ey'eggwanga mwali, naye yagenda mu maaso n'okubikkula ekkukunyu n'aliraga eggwanga. Bino bye bigambo bye byayogedde ku ekitiibwa Katikkiro Dan Mulika. Nteerako akatambi ako Pavin. Dan Mulika yategeezezza nti buli muntu we naale mu musiru tewali buzibu. Oweekitiibwa Dan Mulika yali Katikkiro wa Buganda. Ebigambo byeyogedde yabyogedde ng'omuntu so singa Buganda. Kakati ekyago bya Dan Mulika mu okubwa Katikkiro byali ensonga bbiri: obusosoze bw'amawanga, entalo mu Buganda y'omu ku bafirigitinga nga baagala okuwamba kabaka, abayisanga mulaba ndowooza Katikkiro Mayiga bwe yeeyisa katono n'emyaka gye n'ekiwalaata gye n'obukulu bwe. Okimanyi bulungi nti Oweekitiibwa Dan Mulika obadde ng'osponsoringa groups okukwata Katikkiro muvuma, wampaako ssente ng'oyita mu musajja gwe bayita Issa nga sitegedde nti olina magezi ku nsonga ezaabwawo. Naye njagala kutegeeza nti omukungu Dan Mulika ne famire yo temuliddamu kubeera bakatikkiro mu Buganda. Amagezi go n'okutegeera gwo kufaanana ng'omwana omuto yeepamidde. Emyaka gyo 7 wagiswazizza. Ekiwalaata eky'obwavu obutaba na magezi. Si ffe twakugamba nga weebake ku buwala obuto, weebakanga ku buwala obuto mu ofiisi yo, wakwatiranga abakazi amabeere mu ofiisi yo. Kabaka kiyagobera n'olaba envi enje. Okay. Kakati bino bye mbadde mbagamba nti otunuulira omuntu ali mu myaka egikulisibwayo ewakaawe nga zeeyo, ekitegeeza nti omuntu alina famire, naye ng'abikkudde omumwa, avuma, amanyiira, awaayiriza, adisrespectinga omuntu aweebwa ekitiibwa
sina mu Buganda wabula mu Uganda more than oyo amwogerako. Abantu abamu tetwali bawadde nga budde na biseera kubateekana ku mikutu nga gino, naye twesanga nga waliyo ate emikutu mingi egisobola okutambuza obutambi buno ne gibufuula obutuufu singa tubeera tetugenze maaso na kuanalizingira abantu. Oweekitiibwa Katikkiro Dani Muliika yali Katikkiro wa Buganda okuva mu mwaka gwa 2005 okutuuka mu mwaka gwa 2007. Ono omusajja ono bwe naayiisa omulenzi kisa kya Mukama akakasa nti Oweekitiibwa Dani Muliika yagobwa okusavinga emyaka 2 ku bwakatikkiro ku Namulondo y'obwakatikkiro. Yagobwa yasavinga emyaka 2 okuva mu 2005 mpaka mu 2007. Teyakomaawo bw'abanga Katikkiro Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi yagoba mugobe. Omukulu omulala ayitibwa Emmanuel Ndawula ye yadda mbigere bya Dani Muliika. Ono nga yakwata Namulondo okuva mu mwaka gwa 2007. Oweekitiibwa Dani Muliika we yakomya obufuzi obukulembeze bwe si bufuzi mpaka mu mwaka gwa 2008. Kyagamba Oweekitiibwa Emmanuel Ndawula naye eyasavinga ku kifo ky'obwakatikkiro bw'eggwanga bwa Buganda omwaka gumu naye yagobwa bugobwa mu mwaka gumu. Twongerera tutegeere nti okukula tekyali badde kibi, naye okuza otya era okulidde emikono ki. Mu mwaka gwa 2008 mpaka mu mwaka gwa 2013 Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi ye yadda ku Namulondo nga adda mu bigere bya Emmanuel Ndawula okuva mu 2008 mpaka mu 2013. Kitegeeza emyaka emirala 5 omwami John Baptist Walusimbi gye yakwata Damula ey'obwakatikkiro bwa Buganda. Emyaka 5 yagobwa bugobwa oba yatambula mu mirembe. N'omuntu just omukulu Dani Muliika gwe yaddira mbigere Joseph Mulwanyammuli Semwogerere yabeera ku Damula mu mwaka gwa 1994 mpaka 2005. Egyo myaka emeka? Kakati alemeddwa okukozesa omutwe gwe okutegeera n'okumanya nti Obwakabaka bwa Buganda bwazimba structure y'obukulembeze obukyukakyuka okusobola okuwa buli muntu omukisa, so si kuzimba structure ey'okulemeza abafuzi abalungi abakulembeze abalungi ate kutuuka kufuuka bafuzi nga baludde mu ntebe. Obuganda bwe bwakiraba nti ekiwoomereze kizaala enkenku. Singa oba toli mu ntebe ey'ensikirano ng'oli mu ntebe esobola okulondwa, kkiriza waliwo abalina better services, better oba more knowledge esinga ku yiyo, nga kibeera kiggalira emikisa gya knowledge eyo singa oba tutaddewo that opportunity okukyusakyusa mu bifo. Ono omukulu singa omugwira n'omusanga ayogera ku Oweekitiibwa Katikkiro Dani Muliika, osobola omubuuza Buganda yakafuna bakatikkiro bameka okuva ku mulembe gwa Dani Muliika okutuuka essaawa z'olunaku olwaleero? Ogenda kusanga nga mutwe mukalu, talinaamu oba oliawo kyasobola kugamba nga tasoose kubeera nga oba oliawo akigugolinga. Mu mbeera oba mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Ndowooza onettamwongera budde bungi essaawa yonna abamu kuffe ekyatumazizzaako vidiyo ze nga twagala kulaba oba mu eyo vidiyo takunamye. Kasita twalabye nga takunamye ne tumanye obudde tumuwadde bwa bwereere obw'okumulaba. CDF naye ku mukolo guno Oweekitiibwa Dani Muliika yamuwadde ebibye. Pavini nsaba ontereko katambi mwe yatulagidde ensonga lwaki omuduumizi w'amagye g'eggwanga Uganda yali badde yaddadde ebbali. Ali involved mu politics. Ekikyamu era ekikontana oba oliawo n'ebyo ssemateeka w'eggwanga Uganda byagaba ne kye yali badde oba oliawo akola. So ebigambo byonna Oweekitiibwa Katikkiro Dani Muliika byayogedde tekwabaddeko kigambo na kimu kigenda mu maaso nakuba nti kimukonjera. Ntera akatambi ako Pavini. Mu constitution ow'amagye takkirizibwa kujja n'ayogerera gavumenti
naye kati akulira amagye yaloogira ki era bwe yandigoogedde ku olwo constitution yetugamba mu mugobe mwamugoba lwaki kubanga constitution si yammwe mutegedde bweteri yammwe akakiiko akalonda abalamuzi ka muntu buntu eko kyemuyita Judicial Service Commission bwe muba mwetaaga abalamuzi 30 newankubadde mwandibadde munoonya diguli n'ebirala bye baasoma oli yaweerezaayo amannya 10 ko ne kabayitanga 12 mwabalala mwenna mwe mugwa interview temwayiseemu ne muddayo kyova olaba omulamuzi nga juzi mu musango guno gwokkako ne bw'oyagala ekyokulabirako ogwaki yali kinobe yasala ogwani ogwona yali n'omuyiri waliwo omusango gw'ogundi eyagwe bagamba yaleeta yagenda mu UNEB n'afunayo certificate Walukaga ogwa Walukaga omulamuzi n'atuula ne bibuigi byabwe nga bw'obiraba oli n'aleeta certificate okuva mu UNEB emulaga nti alina obuyigiriza obwenkanankana ki A-level ate nga kyekisaanyizo ye yennyini ng'ali mu university omwaka ogw'okumeka ogwokusatu ekitegeeza yali amaze n'okusukka ebiki ebisaanyizo omulamuzi n'aga nti eri biri byakaddiwa kati oli munnankani kati simanyi wali weetaaga kugenda kusoma bulamuzi okutegeera ekyo n'obwongo bwa Katonda n'abusuula ebbali kubanga alagirwa buki era waliyo ekyo ekigambo kye bakozesa above kyekyo ekitusse n'olwo kati bw'owulira ebigambo bino we have a lot to learn from him kakati kiki kye tusobola okuyiga mu kisa kya Mukama singa akera kuba kya n'ayogera ng'ayogeredde eddakiika 10 Oweekitiibwa ayogera bwogezi just mu ddakiika emu sinakindi 30 seconds ensi n'ebanga erina bingi ebyokuyiga byejje mu bigambo bye kakati abantu nga kisa kya Mukama ne bw'omuwa essaawa namba ayogere omwana ow'emyaka 8 abulwa kyajjamu era abulwa kyatwala kakati ono ye bw'aba yakalaba bulabi Oweekitiibwa Dan Mulika nga tamanyi na kumanya olumu ku lugendo lwe lwazza atambuza bwe lutambudde okuva lwe yava ku ntebe ey'obwakatikkiro kankujjukize Oweekitiibwa Katikkiro Dan Mulika yavaayo n'akompeyalinga eggwanga erya Uganda mu byenfuna oba mu byenkulaakulana bwe lituuse wamu n'eggwanga eryaffe wano ku muliraano erya Tanzania baganda baffe abo n'atulaga Tanzania emyaka 5 emabega n'atulaga Uganda emyaka 5 mu maaso we tulina ate okwenkanankanira eggwanga erya Tanzania tutera kugereza ku Dubai nti liri lyali ddungu naye Oweekitiibwa Katikkiro Dan Mulika atulaze oba yatulagako dda mu bimu ku bigambo bya zaato ayogera ng'atulaga nti Uganda eri mu bufuzi obukyamu erina obufuzi obulinga obw'abantu abajja obuzza okuba ekyeyo obw'abagwira in fact olunaku lumu Oweekitiibwa Katikkiro Dan Mulika yayogera neyennyamira n'agamba nti Uganda tulina abafuzi Ssaabakulembeze wala tulina abafuzi abajja obuzza okuba ekyeyo nga buli kye bakola bakizza ku aboobwe ffe bannansi ne batulekera ensi nga tulina kwekaabira naye obwo obunafu still n'atulaga nti buli ku ffe so kompeeko katambi ako k'Oweekitiibwa nga bwe yannyonnyola ebigambo kakati tusomese bakisa kya Mukama oba oli awo n'abalala abatwala ebigambo bye ng'ebiri serious ono ye Oweekitiibwa tuula ekyoyiga mu bigambo Tanzania yali emabega waffe emyaka nga 4 yatuyisa dda kati okukwata Tanzania twetaaga emyaka aga level kweri kakati nze kankulage bwe bakuleeta wano nga si wawo buli ekyettima okikola wano so bwe kiba ekikyo buli kalungi oleetawa wano ntegerekese n'olwekyo singa olina forum n'otegeeza pulezidenti nti bwe yajjawo cooperative ne bw'anaakola saaka eziwera 1,000 tajja kuddukira ku sipiidi ya cooperative ekyali kyetaagisa si kujjawo cooperatives kwali kuziyamba zeeyongera obwongezi okugira ki okukola ensi ngiraba ntya
Nganze ku myaka gye ntutte nkisanga nti ensi eri bubi era kubanga twogera Luzungu bandi tuyise failed state kubanga buli institution tekola anti kyekiriwo kyokulabirako twalina Pirai ye yali Buganda nga central government yalina Ministry of Works bagiyitanga ya Ministry of Works ye yakolanga enguudo naye Pirai ng'erimu oluguudo lwa Malamu n'otoddamu ku repairing okumala emyaka egisukka 5 oba 10 nga buli mulundi wekola olwa Chorus zezo zolaba zewagiranga lulinga kati Masaka oyo abotose Masaka gundi yamala emyaka 5 taddibwangamu naye kati bye bakola ne we bakola omwaka oguwedde ne bwe baba Chorus nti olabye obutamanya ku planning abaali ba planning bamanya nti toleeta trailer kozesa train tebula train yali etuuka e Kasese yali egenda n'eggulu yali egenda wa mu kifo ky'okuleeta trailers zikubotolera enguudo okozesa koloole ku bintu bitono kugabanya kiki ekyagisaawo system ya railway system era n'oga nti ogenze mu maaso kati Tanzania wagirabye yo erina electrical luli twali kuziri ezaffe eza steam twandibadde tuli luddawa kati twandibadde tugamba Buganda Masaka oba tewali luguudo lwa train tuluteekeyo negundi tuteekeyo bino bigundi train esika trailers z'ebintu nga 50 owulira nga Uganda oyagala giddukamu tuli mu failed state. Yes, ensi anyway kale betuvaayo tugende ku nsonga still ya munda mu ggwanga wano internal affairs. Abakulu bavaayo ne bategeeza nti okubeera Munnayuganda tekitegeeza nti ozaaliddwa mu Uganda maama wo ne taata wo bali wano. Kakati bamwami Frank Gashumba badde bamisleadinga nnyo abantu with their false information about citizenship. Ku nsonga ya Dr. Lawrence Muganga we twategeeredde nti oba oli awo omuntu okubeera ng'olina obutuuze obw'emirundi ebiri kisobola okubaako emikisa gye kikuggalira newankubadde ate era okubeera n'obutuuze obusukka mu ensi emu kiina we kikuyambira. Ensonga nnyingi weeziri lwaki omuntu yalibadde ne dual citizenship, ate ensonga nnyingi weeziri lwaki omuntu yalisaanye okubeera ng'alina obutuuze bwa nsi emu nga teweetaaga gattako obutuuze bwa mirundi ebiri. Dual citizenship yaleetedde omukulu ebizibu. Frank Gashumba nno yamaze dde okwefuulira Dr. Lawrence Muganga. Nabo baagala winning side, tebaagala ba losers. Sako mpeko katambi aka internal affairs abakulu bwe baali bannyonnyola Munnayuganda yaani. Era ensonga lwaki oteekeddwa okwawukana ku mugwira era n'omugwira yaani mu mateeka. Teekako akatambi ako. If you are born here, even if you are born here and bred here, gone to school here, did everything here, and you are not a Ugandan. But although they say Ugandan by birth, it doesn't mean that you are Ugandan by birth. I do not talk about this. There's a lot of stuff. We shall talk maybe with time. Yes. Citizenship is of types here. There's a citizenship by birth. Yes. This means your father, your mother are Ugandans. Okay. Or one of them is a Ugandan. Or your grandfather, or one of your grandparents is a Ugandan. Is a Ugandan. That's when they refer to you as a Ugandan. Citizen by birth. By birth. Yes. Citizen by birth is you are born to either both your parents as Ugandan, or one of them, or one of the grandparents.
parents. Okay. Then there's a citizenship by registration. Registration. These are now the others who register after long stay, after acquiring, after marriage, for marriage, due to marriage and due to long stay. Those are the stuff. Then due to naturalization. So we have those types of citizenship. Okay. So now, in Uganda, even if you are born here and everything you have done here, even if you spoke Luganda better than the Kabaka of Buganda, put the Risoko and even if you speak Ngelo, they will not, you will not become a Ugandan. Oh wow. If your parents are not Ugandan. If both your parents are non-Ugandans, you remain non-Ugandan. For as long as you do not have any of your parents being Ugandan. So that is what happens here. The law is not automatic. Okay. Kakati mu nsonga ng'eno Dr. Lawrence Muganga ye right now aina passport ya Uganda already kati ya confirmingibwa nti munna Uganda omujjuvu naye ekyokuba nti alina okuddayo ku ntaana z'abakadde atukakasenga bwali omunna Uganda bwatali munyalwanda ewataabadde muntu amachuzinga nti oli munyalwanda oba olemeddwa olw'ekifo olw'obunyalwanda obuzibu bwabadde wamu ne gye yagenze yayongedde esaggula bizibu ekibuuzo bazadde bwa Lawrence Muganga abo ababiri maama oba taata be yatulaze kuba wabaddewo entaana bbiri ku kijja kyonna kuliko munnayuganda eyazaalibwa wano ku maama oba ku taata abagenzi be yatulaze ekyo kyekisooka kyakubiri ku maama oba ku taata bwe baba nga tebaazaalibwa wano nkiddamu ku maama oba taata abagenzi Lawrence Muganga be yatulaze bwe kuba nga tekuli n'omu yazaalibwa wano waliwo eyeewandiisa mu mateeka okubeera munnayuganda nga ye bwe yeewandiisa okubeera munnayuganda wano. Ensonga endala bazadde ba Lawrence Muganga bano ababiri be yatulaze ku ntaana zaabwe kuliko omu ku bajjajjaabe eyazaala either maama we oba taata we nga ye yali akakasibwa nti munnayuganda kwakati wano ye yatuleetedde okutaganjula ebyebuziba. The issue was not about his parents. The issue was about the dual citizenship. Ensonga yabadde banyabo ne bassebo teri kuwa ggwanga ki wa tribe ki wa nnyindo kala ki size ki Dr. Lawrence Muganga ensonga yabaddemu mu ddiiro you're holding 2 passports or more than 2 passports, which means oyina obutuuze obwensi ezisukka mwemu ate ng'etteeka lyali lyakirambika dda nga liri very clear nti omuntu singa kinaazuulibwa oba bw'oba oli mugwira mutuuze alina obutuuze ne mu ggwanga eddala tokkirizibwenga si ojjagezaako the issue was tokkirizibwenga kukwata kifo kya bwa minisita. Ensonga lwaki amateeka gaakirabira wala abatunuulizi b'ensonga bakitusiigidde ekifaananyi nti singa eggwanga erimu ly'olina passport oba eryakuwa obutuuze likeera ku makya ne likuwa ekifo nga kino ekiri sensitive ekya ministry eya internal affairs ey'omunda mu nsonga z'eggwanga kakati ate ne wabaawo obukuubagano wakati w'eggwanga lino erikuwadde ekifo ekiri sensitive bwe kityo n'eggwanga eryo eddala eryakuwa obutuuze obwokubiri bw'olina. For example, singa Uganda olwaleero efuna obuzibu ne Canada nga mwami Muganga yali mu Ministry of Internal Affairs, how sure are we and how safe are we nti our information in internal affairs tegenda kusharingibwa Lawrence Muganga to the Canadians? Kubanga
obwesigwa bugenda kuba tebuliiwo oli wa magulu abiri ogatadde mu makkati g'olusalosalo ndi wa neighbor amakkati we wali obuzibu obugasi obuleese enjawukana wakati wa neighbor ne neighbor gw'oddidde amagulu go owooza ndi munna Uganda ndi mu Canada kati ate bw'ogattako okugulu okwokusatu n'okasuka n'omukono ne weesigamye e Rwanda noga ndi munna Uganda ndi mu Canada ndi munyarwanda singa Uganda bukya kumakya nefuna obuzibu ne Rwanda nga gwali mu ministry ey'amaanyi bwetyo banna Uganda beesiga batya embeera z'obuweereza bwo royalty yo mu kiseera ekyo era tutandika kubuuza kati oweerezanga munna Uganda oweerezanga munyarwanda interest yo tusooka ne tubuuza nti kati eri ku ggwanga ki kubanga wonna holdingawo passports wonna olaga oli mutuuze waayo. There is no way how we can trust you ne tukuwa that big position, that very sensitive position eya Minister of Internal Affairs. In fact, ne bwebera Ministry of Agriculture, Dr. Lawrence Muganga ta qualifying as of now kalina dual citizenship. Abata qualifying tujja kuba tunenengana n'eggwanga lya Canada okuliguza ebirime byaffe ngono omukulu yali mu agriculture bukeere ku makya nga mwami Muganga akulaga interests ze ziri mu kusavinga Canada kubanga mutuuze waayo kyokka ate mu kaseera keekamu nga ye Ministry wa Agriculture mu Uganda nga nawo mutuuze waawo. Conflict eyo semateeka kye yatunuulira n'alaba n'agamba yadde oli mulungi era teri abuusabuusa buweereza bwa Dr. Lawrence Muganga. We all accept it. This man is very intelligent. This man is very, very well educated. Elite mulungi neba elites abasinga bwe musome nnyo muyitako. No one would expect you okugenda ne kamera ku ntaana just you want to prove the community or the society nti you are Ugandan. And yet bakuverify nze ne bakikuba mu torch background yo we have been there watching your old videos gwenga omuntu nga wewaako obujulizi nti you hold a Rwandanese passport, you have a Canadian citizenship, you are a Canadian. Byonna ng'obikutte obitabudde Dr. Lawrence Muganga. Abakulu abatunuulizi b'ensonga bino baabirabye ne bagamba nedda. Era mu bantu abalayidde banyawo ne basebe mu State House Entebbe olunaku olwaleero Lawrence Muganga tabaddeeko. Janet Museveni naye tabaddeeyo. Naye ye yasabayo akadde. So kompeeko ku bigambo. Anyway, ndoozeeyo katuveeyo mulundi gumu. Olw'obudde Louis Rubongoya David oba abasinga gwe mumanyi nga Secretary General David Louis Rubongoya na NUP avuddeyo n'ategeeza oba yavaayo juzi n'ategeeza nti mwami Kyagulanyi tumunenyeza bwereere ffe abamunenya oba mmwe abamunenya mumunenyeza bwereere. Omulimu gwe yagukola obuweereza bwe yabutuukiriza obunafu bwasigala mu ffe bannayuganda. Kyagulanyi nti tewali kyataakoze teri kyataakola from day one mpaako ku bigambo bya omwami SG. Buli kimu omusajja agamba yakikola akatambi kaakano mubiwulire. Bavaayo ne bagamba nti ekimala basobola okwenunula mu lunaku lumu lwokka. So saagala kadde mwa ogambye abantu bwe basalawo ne beekyanga ne bagamba ekimala ne bwe lunaku olwaleero nti tukooye collectively. Okay, so abantu baleme okugezaako okutikka guno omugugu omuntu omu yekayeka president waffe. Onajjukira abantu baali bagamba president Kyagulanyi vaayo tudumire, yavaayo n'abagamba nti kati mbadumidde temulinda kudumira kulala. Abantu bagamba mulinde firimbi president vaayo okuba firimbi nabwe n'abagamba ababadde balinze efirimbi yino njifuye mukole kyemulina okukola mukwenunula. Mu 2021 onajjukira
abantu bateekawo embeera y'amaanyi nnyo ne bagamba president vaayo ku ground kyeyakola yakwata ababaka 2 ne bagenda wali ku City Square ne beekalakasa omanye ekyaliwo abantu abamu basigala mu bizimbe byabwe nga bakuba buserefi uyo president uyo tambu kakati tulina okusooka ne tuva ku leve eyo abantu ne bamanya nti buno obunaanyizibwa bwaffe ffenna okay so ate abantu baffe sibanenya nnyo kubanga mmanyi embeera Museveni gy'ataddeko oluusi balemesa kukola kye balikoze ojjukira wano ebyaliwo mu kulonda first of all 2021 ne batirimbula abantu baffe abasuka mu 3 mu nnaku 2 zokka kakati mu kisanja kino walaba nga internet teriiko naki ne bagenda ne bakuba abantu amasasi ebusega n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekiboga n'abalala ne batta abantu baffe so abantu baffe oluusi babeera mu fear ezo limitations ne zijja naye abantu baffe balina okimanya nti singa bavaayo collectively gwe mulamu ogwo gwa people power maanyi g'abantu singa ffenna tuvaayo ne tuba ekyawalumu tusobola okwenunula kubanga era abantu baffe kyembanenyako ebiseera ebisinga kwe kulowooza nti kiri kwoli nze tekigenda kuntuukako okay bwe baba bakwata ku NUP nga bawamba ekiwamba abantu nga kirimu NUP abatamu ne basirikirira ekya ne bakwata bamaseeka ab'enjawulo ne babawamba ne babuzaawo abandi ne battibwa mu ngeri etategeerekeka abantu abamu ne beesirikira nga tebamanyi kigenda kukola ki kubatuukako naye katooza olaba kiva ku bano abasuubuzi ifulisi ne beekalakasa ne kigenda ne kidda mu trade order ne bamenya abantu baffe abannema ne bajja ne bamenya abantu nga tebabawadde notisi nga bagaga babalese n'ebirala bwe bityo ebbanga ne litambula n'owulira nti kati ba intaani gavumenti evuddeyo negamba medical interns tebagenda kufuna sente zonna so buli muntu akimanye nti time ye egenda kutuuka mu mbeera eno gye tulimu ey'okukwatibwako ensonga z'efuga bbi eziri mu ggwanga kyova olaba bwe kiba tekina kutuukako tolinda nti kisooke kikutuukeko olyoke omanye kakati waliwo omukyalo oyo MP wa NRM gwe babuzaawo wati olaba amawulire nga gakyogerako up to now teri amanyi waali mbwe bamusanga wa Anita Among mu bumenyi bw'amateeka naye kakati kibadde kuba opposition nga abaali nawe mbagamba nti abali mu kuzanya documentary kale ebigambo by'omukulu Esigi sigenda bizzaako omukono mwami Kyagulanyi ogugwe yagukola ekibuuzo gwabuuza Kyagulanyi azzaako ki era abuuza Kyagulanyi kiki kyakoze okugjako Museveni okoze eki Kyagulanyi mwana wa muntu si mwana wa muntu engeri gyekiri nti naawe oli mwana wa muntu asitukiramu tetukuyinaako mutawaana gwonna gwe situkiramu tugambe ekyoyagala bwekuba kwogera bwekuba kola laale naawe zikube bw'oba olaba ekyabulamu Kyagulanyi okuseetula Museveni mu ntebe osobola okikola please continue do it naffe tujja kubeera emabegawo nga nawe bulijjo bw'ogamba oli mabega wa Kyagulanyi ffe tujja kubeera mabegawo nga nawe bulijjo bw'ogamba nti ndi mabega wa Kyagulanyi yes era n'ojja n'akabonero ka ngalo 3 naffe tujja kuwanika tugambe nti our man oba that is our woman so we have no problem omusajja buli kimu yakikola naye akaseera katulema kutugattaganya kati tulinda akaseera akalitugattaganya nga bannayuganda abaliwulira nti tunyigiriziddwa other than that tulinde tunyigirizibwe tutuusibwe ku kisenge awo lwe tujja oba oli awo okukola kye twali tulina okukola nga tetunnatuuka kunyigirizibwa bangi kuffe tukyali mu comfort zones twegiriisa nkuuli kakati ekitongole kinnema kivuddeyo mu kyekikeseza olwaleero ne kitegeeza eggwanga nti kiyimirizaamu ebikwekweto byakyo okumala ennaku wazinda baago 3 ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kigambye nti mu kaseera kano kyakoze okwebuuza okw'enjawulo era bwe kityo ne kituuka ku nzikiriziganya n'ekitongole ki KCCA Kampala Capital City Authority nti kiweeyo abantu abali mu ntobazi obudde afadhaali bwa nnaku 3 abantu bano bagire nga bakola ki nga beetegula
Yes, the National Environment Management Authority NEMA wishes to inform the public that following consultations with the Minister of Water and Environment and Wetlands Management Department and the leadership of Kampala Capital City, a grace period of 30 days has been granted to allow persons occupying and undertaking activities in wetland areas to voluntarily and peacefully vacate such areas. Nti abantu abo bejjewo besengule mu bifo ebyo voluntarily mu kweyagalira bejjewo. This decision follows a conscious reached among the relevant authorities that the leadership of Kampala Capital City will work closely with the stakeholders to encourage and facilitate the voluntary departure of persons encroaching on wetlands. Nti okusalawo kuno kwatuukiddwako oluvannyuma lw'okutuukirira abantu ab'enjawulo ne mu kitongole ekya KCCA ne batuuka ku nzikiriziganya nti waakiri KCCA egenda gira ekubiriza abantu bano baveewo mu mirembe mu ntobazi nga NEMA yo tennaba kubanga ebakola ki ddamu ogaziyemu ng'ebasengulawo. Era during this period joint enforcement teams shall continue to accordingly effective 8th June 2026 all persons occupying, developing or carrying out activities in encroached wetland areas are required to make arrangements to leave voluntarily and peacefully within the 30 days grace period. Nti mu nnaku zino 3 ezibaweereddwa abantu bonna abalina kye bali mu kukolera mu ntobazi, abazimba, abalimirako, abakolerako ki, mwetereeze mwejjewo mu mirembe kyeyagalire. Ekiragiro kino kitandikiddewo okukola ng'ennaku z'omwezi 8 olunaku olwaleero. During this period, akaseera kano bwe kanaaba kawedde, joint enforcement terms shall continue to map and document additional areas of wetland, then issue environmental restoration orders where these have not yet been served. Mark and identify illegal structures and infrastructure located within wetlands, and undertake routine enforcement operations to prevent re-encroachment re-entry into restored wetland areas and any new encroachment. Mu bufunze nti mu nnaku zino 3 eziweereddwayo ekitongole kinema kigenda nga bwe kigiranga kimaakinga ebyo ebintu ebyateekebwa mu ntobazi mu bukyamu nga bwe bakusongera ku kizimbe kyo wejjawo mu zino ennaku 3 sigamba nti kiyimiridde tekigenda kukola mirimu. Kijja gamba wano tutaddewo exivaawo. Enforcement team yaabwe bajja genda maaso n'okuba nti bamaapinga oba bajjayo maapu bulungi ebifo ebirimu entobazi nga bwe baagala mukole ki mwesengule. Gaziyo ekizibu ekiwandiiko ne bagamba all persons who have encroached on wetlands across the country, including but not limited to those around the Rubiji wetland system, Namuwongo, Ruzira, Bugolobi, Kansanga, Gaba, Katogo, Munyonyo, and other wetland areas are particularly urged to utilize this grace period to vacate voluntarily. Upon expiry of the grace period, enforcement actions shall proceed in accordance with the National Environment Act, CAP 181 and other applicable. Nti ennaku 3 singa kabatanda nezigwako
mwabali mu ntobazi okugeza ng'eza Lubigi, Namuwongo, ne Munyonyo bulijjo lutobazi, Kansanga bulijjo lutobazi, Gaba bulijjo lutobazi. Twawedde dda. Abantu abo bonna babasabye n'ebitundu ebirala saawoka mwetegule. Ekijja si muntu bwe munaagaana ennaku nga ziweddeko 3 zigenda kujja greda weetiye nga zeetiiza ku properties zammwe oba ku structures zammwe. So ekyo kye kiwandiiko ekigenze mu maaso n'okuva eri ekitongole kinnema ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Era mu nsonga ze zimu eza nnema, General Salim Saleh avuddeyo na responding akatambi. Waddewo akatambi akatambula mu mawulire ku bantu be bamenyere Busaabala. Weekali awo Pavini. Sooka ontereyo akatambi ako. General Salim Saleh bino ebintu abyeganye mpa akatambi. Agayize temusibaako matugambuzi kundiisa ng'oyo si yenze. Sisobola kuzimba mu lutobazi. Ekitegeeza konfamize nti olwo lutobazi. Katambi kaliko mpigi tusooke tukatambulire. Ate ongambye weekali. Tekulidde obwozi. Yasalimu hoteli yiyo Yasalimu Saleh emenyesezza amayumba gaffe agasoba mu 600. Yasalimu Saleh ne muwala wa Museveni Natasha emenyesezza amayumba gaffe agasoba mu 600 bakolewo ekkubo erigenda ku hoteli yaabwe. Ne Banyarwanda mmwe twabakola ki? Nyimiridde ku nju yange ne mugibambula. Banyarwanda mmwe ddala twabakola ki? Muntu alibawona. Hoteli yiyo Yasalimu Saleh emenyesezza amayumba gaffe agasoba mu 600. Yasalimu Saleh ne muwala wa Museveni Natasha emenyesezza amayumba gaffe agasoba mu 600 bakolewo ekkubo erigenda ku hoteli yaabwe. Ne Banyarwanda mmwe twabakola ki? Nyimiridde ku nju yange ne mugibambula. Akati General Salim Saleh wandiise ebbaluwa n'ategeeza eggwanga nti eŋŋambo zino ezibungeesebwa mu katambi kano si ntuufu. Era ategeezezza eggwanga nti ekizimbe kino si kikye yadde muwala we Natasha, wabula n'ategeeza nti mu kaseera akajja ajja kusigala atutegeeza nti baani bannannyini kizimbe ekyo oba hoteri eyo eyogerwako. Dear TikTokers, okusingira ddala omwami ono yabadde ateekera bubaka buno ku TikTok. Ba TikTokers basobole okubufuna kubanga akatambi kwe kasinze okubeera nga kasaturatingira. Yes. Era bw'atyo n'agamba I have come to realize oba to what? I have seen a citizen on TikTok doing what? Oyo ebigambo yabigize ne handwriting ya generali nayo tetegerekeka. Naye yeyo nabisomyemu dda sina kire. Temuli kyayogedde kirala. Agambye ebitongole nga ULC, that is Uganda Law, ebera ULC ebera ki? Uganda ki? Agambye ebitongole ki ULC, KDL, NCC, BLD, that is Buganda Land Board, n'ebitongole ebirala bagenda kubeera nga bafuna information batutegeeze ani nanyini kizimbe ekyo oba bizimbe ebyo bikola ki ebyogerwako. So ndowooza ebisinga mbimazeeyo. Waliyo kyesikonyeeko okulayira. Abaminisita bagenda maaso n'okulayira. Okulayira tekunnaba kuggwa kukyagenda maaso. Jessica Alupo yasoose okubikola. Atuwaddeyo sound ey'olunaku. Mwami Museveni atunuulidde omukyala ng'atabiriiko. Naye bantu mwe mulowooza okuwanawana Mwami Museveni kikyamuyamba. Naye yennyini by the way yabikoowa mumutama. Akatambi ako Mwami Museveni nga atunuulidde omukyala abadde emabega wa Jessica Alupo, Vice President. Mukeetegereza bulungi. Dama ontereka akatambi ako. Kembamba siibula nako. Okafunye? Kateekeko akatambi ako. Mwami Museveni yakowa ebintu by'omuwaana. That I will be faithful, I, Alupo Jessica Rose Epel, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful
and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. President Museveni Alamaso, God bless you. Long live Museveni. Long live your cabinet. Long live Alupo. You are going to be the president of Africa. Thank you for your leadership. May you live long. I Mityana Road ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.